babanjudde eddaawo mwabawulidde bassebo bakatikkiro baffe ab'ebika bazzukulu baffe mwenna mu mitendera egy'enjawulo abali wano, ndabawo bannamawulire, ndabawo bazzukulu baffe abaweereza ne mwenna mu mitendera egy'enjawulo. Tusanyusa okubalaba mu kifo kino kye mulaba gye tuyita Plot 1 Kabakanjagala Road e Mengo. Ettaka lino ly'abataka abakulu ab'obusolya era tuli mu nteekateeka okulaba nti ettaka lino tuliwandiisa okulikuuma mu nkomeredde mu trust y'abataka. Ebiri wano olwaleero bye bitono ku bye tulowooza, bye bitono ku biruubirirwa byaffe. Muwulidde aboogezi abasooka boogedde ku sako. Sako eno tugiyinamu ekifaananyi kinene nnyo nga ogumu ku mikululo gye tunaakozesa okulaba nti bazzukulu baffe wano mu Buganda babaako ebintu eby'enkizo bye bakola okusitula obulamu bwabwe. Kwongereza ku balala bye bakola kubanga tumanyi nti eno sako si yeesoose. Sako zibaddewo nga nnyingi naye twagala eno eyaffe ey'abataka nga bwekubiriza abantu mu byenkulaakulana n'okutereka naye ate nga bweyamba n'abantu okukuuma obuwangwa bwabwe n'ennono zaabwe. Kubanga ku buwangwa bwaffe n'ennono zaffe Buganda eno kwe yayimirira, era Buganda bw'eneeba yakugenda mu maaso n'okukulaakulana obuwangwa bwaffe n'ennono tubikola ki? Tubyetaaga. Kale eyaffe ejja kuba yanjawulo ku ndala nti yo wakati mu lugendo lwonna okulaba nti abantu baffe batambula bali mu byenkulaakulana, bali mu kuweegassi, naye ate nga n'obuwangwa n'ennono nabyo kiki? Kikulu. Ekintu ky'obuwangwa n'ennono tujja kusigala nga tukiddiŋŋana kubanga okuseeseetuka kw'ensi yaffe kwalimu okuseeseetuka kw'obuwangwa bwaffe naki? N'ennono. N'olwekyo ensi yaffe bw'eneeba yakuddayo n'obuwangwa n'ennono bulina okukola ki? Okuba nga buddayo. Ogedde ku sako eno, sako twagitandika era etambula. Tubakubiriza nti mugyeyunire tutandike okukola emirimu ddala egy'enkizo nga tutambula ffenna. Tujja gitambuza wonna mu bika. Tulina pulaani ey'okulaba nti ku buli kika, ku buli butaka, sako eno ebeerako n'omulimu, ebeerako n'abantu abagyogerera n'okulaba nti egenda mu maaso. So mwabali wano olwaleero mu eddoboozi lyaffe erisooka eri abantu ku sako eno Bataka Mutindo Sako. Wano mu Buganda ekimu ku kyokusoomooza ekiri wano mu Buganda ekisinga okubeera eky'omuzinzi by'ebyenjigiriza mu bantu baffe. Bw'otunula ku bibalo byonna ebifuluma newankubadde nga Abaganda bagamba nti ffe twatandikirako ebyenjigiriza wano mu Uganda era nga kituufu, naye bw'ogenda mu byalo naddala osanga nga ebyenjigiriza mu bantu baffe biri wansi. Bw'otunuulira amasomero gaffe bwe gakola mu byalo, ekibalo kikulaga nti wakyaliwo eddibu ddene nnyo. So ngayo tukimanyi nti ensi ekulaakulana mu byaki? Mu byanjigiriza n'engeri byenjigiriza gye bikola ki? Gye bikwatibwamu. Omuzungu yagamba nti teri ggwanga lisinga byanjigiriza byalyo. N'akka wansi n'agamba nti naye teri byanjigiriza bisinga baki? Basomesa baabyo. That there is no education system that is better than its teachers. Neither is there a nation that is better than its education system. So tulina okulwana ku byenjigiriza kubanga bye bikola eggwanga. Bwe tulabanga mu byalo eyo ne wano mu Kampala ne watali wala nnyo osobola n'okugendako ennanzigaawe Wakiso n'obuuza nti primary school ya wano yayisa abaana bameka mu ddaala erisooka. Ne bakugamba waaliyo omu oba tewakola ki? Tewaali. Era bafuna first grade n'okujaguza bajaguza ntwafunyeyo emu.
naye oyinza okukkiriza nti abaana b'ennanziga bonna tebalina bwongo bufuna first grade. Ekizibu kiri mu ki? Mu nkola. Ekizibu kiri mu nkola. So twagala education fund eno ng'edduukirira abaana naye egezeeko okuteekawo n'akazito kubaddukanya ebyenjigiriza naddala wano mu Buganda abaana baffe babasomese bulungi kubanga kisoboka mu bitundu ebirala bakigezezzaako olaba nti bakola ki? Batambula. Twagala naffe tutambulire mu kkowe eryo. Kwasisa abantu baffe buwangwa na nnono abaana kati bali mu masomero n'olwekyo olina okugenda abaana gye bakola ki? Gye bali. Twagala naffe tutandike amasomero gaffe nga tumanyi nti amasomero gano eyo obuwangwa n'ennono tubiteekako ki? Essira. Kati tujja kumanya nti mu buli ssomero muvaamu abaana abategeera obuwangwa n'ennono ya Buganda. Awo we bajja okuwanirira Buganda eyaki? Ey'enkya. Kijja ey'enkya okuwanirirwa ng'abaana bavudde mu masomero nga tebamanyi buwangwa naki? Na nnono. Ensi yaffe ejja kubeekola ki? Eggwaawo. N'olwekyo twogera kino naye ng'olaba nti kinene nnyo. Naye n'olugendo oluwanvu olwa mayiro 1000 lutandika n'ekigere kitya? Kimu. Naffe kati tukoze eki? Tutandise. Era tumanyi nti bwe tunaatuukirira bannaffe mu byenjigiriza, bannaffe mu byenjigiriza bajja kutuwa omukono, bajja kukkiriza otukwatirako tulabe nti nno Busolya Education Fund etambula ate ng'eyingira mu biruubirirwa byaki? By'Abaganda. Omutaka awo nti abazungu we bajja wano bakikola kigenderere n'abafuzi abaaliwo okulaba nti abaana b'abataka tebasoma era nga tebabakkiriza kgenda mu masomero gye bali batendekera abaana b'abaami. Nze mu kika ewange nkirinako obujulizi bwe nsobola okubawa. Muzzukulu wange omu yasomesa abaana be yabatwala e Buddo, naye yabatwala e Buddo ng'abatutte nga bategeeraganye ne Katikkiro Martin Luther Nsibirwa nti amutwalira abaana be e Buddo. Kwe kusobola okugendayo naye baali tebajja kukola ki? Kubakkiriza kukola ki? Kusomerayo. So abo mubalabe baafaanana olw'okubanga tebaakola ki? Tebaasoma. Tosobola kukulembera abantu b'otenkana nabo mu kulowooza oba si kyo ng'obasinga mu ki? Mu kulowooza. Ekyo tosobola kikola. Bwe tunaaba twagala Buganda etambule, omutaka ow'enkya ateekwa okuba ng'ali mu maaso okusinga bazzukulu abasinga ki? Obungi. Era nga alabyeko kubiwera okusobola obbakola ki? Obbakulembera. Kiba kizibu nnyo jjajja ataasoma okukulembera omuzzukulu alina diguli 5. Twetaaga okussa ennyo ku baana abaffe ab'abataka ku bika ebijja mu maaso, ku bika eby'omu maaso okulaba nti nno abaana b'abataka bakola ki? Basoma. Naye n'abaana ba Buganda bonna ndi basoma. Ti n'ebyenjigiriza wano mu Buganda bikola ki? Bikyukako. Ebintu ebimu tebyetaaga ssente, tebyetaaga nakozesa amaanyi mangi, byetaaga ddoboozi. Busolya Education Fund eyo ejja kubaamu n'eddoboozi eddene eriyinza okwogerako ne bannaffe abali mu byenjigiriza okulaba nti wano ebyenjigiriza nabo bikola ki? Bitambula, bigenda mu maaso. Ebyogerako n'abazadde nti nno gwe eka olya emmere n'olya ekyemisana naye ate toyagala kuleeta ssente za kyamisana kya mwana wo oba toyagala muwa mmere. Omwana oyo asobola atya okusoma ng'asiibye olunaku nga talidde naye gwe omuzadde ng'osigadde eka ng'okoze eki? Ng'olidde. Olabawo obutali bwenkanya bw'amaanyi. Naye kimaliriza kisudde ebyenjigiriza byaffe nga tufeebye nga tuzze emabega. Twagala mutwegatteko, mwegatte ku bajjajja abataka bakulu ab'obusolya okulaba nti ensonga zino zigenda mu maaso. Tumanyi nti tujja kubeera n'omukolo ogusinga ku guno nga tutongoleza ddala ebintu bino naye buli kimu okitandika mu mitendera. Kati guno mitendera okola ki? Ogusooka. Bwe tunamala ate okudda ne tweteekateeka tujja kudda ate era tubabuulire. Ekyokusatu y'ennyumba eno gye mulaba eno. Ogwo wansindiikiriza n'onziza eri. Ennyumba eno gye mulaba efaanana bw'etyo.
tugenda gizimba ku ttaka lino kyekiruubirirwa kyaffe ekyewala nti ekizimbe kino kiyimirirewa ku ttaka lino. Ekizimbe kino twakitumye erinnya Lwattamu. Edda waabeerawo olukiiko lwe bayita olw'Omuttamu. Mu lukiiko olwo olw'Omuttamu abataka baagendangayo ne bakuŋŋaana ne bayita ab'emyoyo ne bayita abavuunukirako abantu ne bateesa ne basengejja ensonga ekyavanga eyo kyekyalambikanga ki Buganda bwetambula. Kati ebiseera bikyuse tuyinza okuba nga tetujja kusobola kugenda eyo naye tumanyi nti bwe tubeera n'ekizimbe kino nga ffenna tukuŋŋaanirawo ng'abataka olwo tuba olukiiko olw'Omuttamu tukola ki tuluuzizzaawo ku mulembe guno omutebi omulembe omujja. N'olwekyo kwe kutuuma ekizimbe kino Lwattamu House, kuŋŋaaniro ly'abajjajja abaki abakulu ab'obusolya we bateeseza we basisinkanira ne balabanga bulungi. Ekizimbe kino nga mukiraba pulaani zaakyo ziwedde okukuba era tuzirina n'embalirira yonna eyeetaagisa okukizimba baagimaze okugikola. Kya myaliiro 6 egyo gye mulaba kungulu myaliiro 4, 2 giri wansi. Kiriko buli ofiisi y'omutaka omukulu owa Kasolya. Ofiisi zonna 5 mu meka mu 2. Kiriko ebifo we bayinza okukolera ebyobusuubuzi ebiyinza okuyambako okuvujjirira n'okulaba nti emirimu gy'abataka gitambula bulungi. Kiriko ebbanguliro oba resource center we tuyinza okusomeseza abantu baffe ebintu bingi okuva ku buwangwa n'ennono, buli kintu kyolowooza nti abantu baffe beetaaga okukiyiga bino ebikwatagana n'okutereka ensimbi ng'ebya sako naki byonna ekifo ekyo tukibaliridde nga kijja kubeerako. Kiriko ekkaddiizo ly'ebintu byaffe ebyobuwangwa ebyaki eby'ennono. Kiriko n'ekifo nga kyegasse n'ekkaddiizo naye omuntu wayinza okujja n'alabira n'alaba oba oyinza okugamba wetwoleseza ejjolesezo omuntu ng'ayinza okujja n'alaba olubugo balukomaga batya nga tagenze eri Rakaayi naye n'ayigira wano. Okujja wano n'amanya nti nno okuweesa abaweesa baaweesanga batya. Bw'aba tagenze katw ayinza okujja wano n'alaba okuweesa bwe kukola ki bukufaanana. Kubanga gino gy'emirimu gyaffe gye twabeera nagyo nga gya nnono. Abantu baffe gye baakolanga mu bika bano abazzukulu ba Kaboggoza oba abazzukulu ba Kisolo wano mu Buganda bamanyiddwa ng'Abakomazi. Bazzukulu ba Katongole bamanyiddwa ng'Abaweesi. Bazzukulu ba Kasujja basawo. Katwagala ekifo kino kiveemu abantu ab'enkizo mu mirimu egyo nga mirimu gyaffe gya nnono naye ng'ate abantu baffe bagikola mu ngeri ey'omulembe. Katugambe senga tuddayo ku education fund ne tugamba nti nno Kasujja musawo bwe tufuna scholarship ne tugamba batuweeyo abaana b'engeye 5 oba 6 bagende basome obusawo bagatte obukugu buno obwensi babugatte n'obwennono tufune Kasujja ddala nga Kasujja musawo nga bazzukulu ba Kasujja babanyi nti munnono basawo ne mu byensi basawo. Osanga kati omuntu agamba nti ate abo bataasoma busawo bakasujja ate ebyokujjanjaba babinoonyaako ki? Naye bwe tukitwala mu ngeri eyo ate tuba tugenze ku ngeri ku ddaala eddala. Kuliko ebifo nga theatre oba bakiyita batya mu Luganda?
theater sidongo wabazanyira awasanyukirwa effe ekisanyukirwamu abantu bayinza okujja kubanga oluusi Katemba atuyamba okunyikiza obuwangwa naki n'ennono. Katemba asobola okutuyamba okubuulirira abantu baffe n'okumanya kye balina okukola ki okukola n'ebintu ebirala byonna. Ekifo ekyo kijja kubeerako conference halls oba bataka abantu bonna abalala bayinza okubeera ab'enkizo. Ekizimbe kino kirina ebintu ebyo byonna bitwogeddeko n'ebirala wonna wamu kigenda kubeera mu square meter 2,000 zonna nga zakukolerako byonna nga byakukolerako emirimu egikulaakulanya abataka. Lwaki tukola ebintu bino byonna? Ebintu bino byonna tubikola kubanga twetaaga okunyweza omutaka. Ira ku kizimbe kino nti bwe kinaabanga ddala kiwedde nga kituddewo tujja kwetaaga ensimbi obuwumbi 53 n'obukadde 2 okukiteekawo. Sente zino tuzirina naye tumanyi nti bazzukulu baffe bakola ki? Bazirina era basobola okutudduukirira okulaba nga ekizimbe kino kikola ki? Kiyimirirawo. Era tulina essuubi nti ekizimbe kino kijja kugenda mu maaso era kijja kuyimirirawo kubanga kati enteekateeka zonna ezeetaagisa kumpi zikoze eki? Ziwedde. Bayinginiya baffe tebatudde tebeebasse buli kimu bakitadde ku mmeeza. N'olwekyo mu bbanga si ddene nnyo abazzukulu tubategeeza nti tujja kubayita bajje batukwatizeeko okulaba nti omulimu guno ogw'ekizimbe kino gukola ki? Guyimirirawo. Twetaaga ebintu bingi bassebo ne bannyabo. Ensi yaffe yaseeseetuka nnyo. Ensi yaffe yagwa. Bwe tunaabagizaawo tulina okukola ebintu eby'enjawulo. Tulina okukola ebintu ebitali bya bulijjo. Buganda bw'eneba yakola ki? Bw'eneba yakuddawo. Ekyo abazzukulu balina okukirowoozaako n'okulaba nti ddala tukwatira wamu ogenda mu maaso. Bannaffe bannaddiini abajja wano emyaka nga 15 emabega teginabeera na 15 naye obatunuulira nga balina obusozi obujjuddeko ebizimbe kisabuyisa maaso ozze wali olaba olusozi olwo lujiddeko bizimbe bya bannaddiini. Isa amaaso dde wano olusozi olwo lujiddeko bizimbe byaki? Bya bannaddiini. Isa amaaso dde wano Ensambya otambula okudda Eggaba paka okudda eri kujiddeko bizimbe byaki? Bya bannaddiini. Saate n'Ekibuli n'ewalala yonna naye ffe ababaddeyo emyaka 8 tuli luddawa. Newankubadde twafuna obutabanguko nga bwe bwabeera newankubadde ensi yaffe naye tuli luddawa. Tulina okunoonya amaanyi okulaba nti naffe tukola ki? Tubeerawo tugenda mu maaso. Ekyo bwe tutaakikole ensi yaffe ejja kuggwaawo. Ekiddirira nze naawe obeera okiraba nga okimanyi. N'olwekyo twagala okukubira omulanga buli muntu yenna alumirirwa okubeerawo kwa Buganda baffe eno. Buganda okuddawo, Buganda okusigala nga y'amaanyi n'okufuna amaanyi agasinga ku geerina olwaleero. Bino ebintu bwe biti bye twetaaga okukola. Ate twewagire ffenna. Tewali alwanyisa munne. Tewali agamba nti gundi ono ali eno n'ali eri. Ffenna ekintu kya ensonga yaffe eri ki? Emu nsi yaffe ki? Buganda. N'olwekyo tubasaba mubeere naffe mukulaba nti kaweefube ono abataka gwe batandise bajjajja bakulu b'obusolya tagwa butaka agenda mu maaso. Amaanyi gaffe gali mu mmwe bazzukulu baffe. Ndowooza ekizimbe ekizimbe ekivuddeko naye twagala ate n'abazzukulu olwaleero okumanya abataka bano be boogerako bajjajja be baani kubanga abantu abasinga bajjajja babeerabidde n'okumanya bajjajja baavaawa bajjajja bafaanana batya bajjajja ddala balina obuyinza basobola okwogera ensi n'ewulira. Twayagadde olwaleero tubaddeeko katono mu nnono ya Buganda. Mu nnono ya Buganda mu kubeerawo kw'ensi yaffe Buganda eno bajjajjaffe gye baabangawo efaanana bweti ffenna etweyagaza ffenna gye tuwulira nti tugyagala era twagala ebeerewo emyaka mingi. Naye Kabaka Kintu nga tannajja wano
abataka bangi baali weebali okugeza omutaka Sebukko. Sebukko kati yendugwa yafuuka bufuusi naye yendugwa naye kintu nga tannajja wano Sebukko yakola ki ye yaliwo. Waliwo omutaka Sebukyu kakati ye Mugema omukulu w'ekika kyaki ky'Enkima. Omutaka Kitanda ye akyaliwo omukulu w'ekika ky'Enjaza. Waliwo omutaka Nankere mumumanyi abamanyi ebyafaayo bya Nankere bagamba Nankere yabeera wano mu nsi eno Buganda mu mwaka gwa AD 4 AD. Nankere wano yali akola ki yali waali. Waliwo bakazi Lwendo kati ye Kasujja oli gwe mulaba awo. Waliwo omutaka Kiwuta kyasooka Makumbi kakati ye Kayiira gwe mulaba olwaleero. Waliwo Ntege Buganda Kisiri Kikadde kakati yaani ye Walusimbi oyo gwe mulaba awo. Waliwo ne Kiwu Kyeru kakati ye Mbaziira. Abataka abo bonna kintu yakola ki yabasangawo wano. N'abataka abalala naye awo mu mwaka ng'ogwa 1226 abataka abaaliwo ng'otwaliddemu n'abo abajja ne Kabaka Kintu ng'omutaka Kyaddondo n'abalala baatuula ennono Magonga mu Busujju ne batandika oluse lwa Kintu oluliwo n'okutuusa leero era olutambulira ku buwangwa n'ennono. Era mu lutuulo olwo abataka mwe bakakasiza ensi yaffe erinnya erya Buganda ekitegeeza obumu. Bino byaliwo wakati wa Kabaka Kintu n'abataka bokka era bino wammanga bye bimu ku byenkizo bye twakkaanyaako ne Kintu. Twakkaanya ekisooka nti Kintu abeere Kabaka waffe era abeere Ssaabataka era abeere ssentebe w'olukiiko lw'abataka olubeerera era nga mu ntumbwe ze mwe munaavanga omusika ow'obwa Ssaabataka. Bwe tuba twogera ku Kintu leero twogera ku Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. Bwe twogera kwani ku Kintu ekyo kyekyali ennono. Ekyokubiri twakkaanya nti Kabaka waffe n'abali muvaamu bonna tebaalyenga bwami abo be tuyita abalangira. Era mu ngeri y'emu ng'abataka n'abaana baabwe wamu ne bazzukulu baabwe nabo tebeegwanyizenga kiwu. Ffe twakkaanya ne Kintu nti tekiribeerawo okwegwanyiza ekiwu. Ekiwu ndowooza mukimanyi. Abasinga bamanyi Namulondo. Namulondo yajja ku mulembe gwa Kabaka Mulondo naye ng'omulembe gwa Kabaka Mulondo tegunaba kutuuka entebe ya Kabaka kwe yalamuliranga kyekiwu. N'olwaleero ekiwu kikola ki kikyaliwo era Kabaka okutulamula atuula ku ki ku kiwu. Bazzukulu b'abataka nga basembeddwa bajjajjaabwe banaaweerezanga Kabaka waffe n'abataka. Muno mwe muli abasiige n'abaweereza bonna n'abazzukulu b'abataka abakulu baki b'obusolya. Ensonga ey'okuna twakkaanya nti ensonga zonna ezo nnono wamu n'ezo ez'enkizo ezikwata ku nsi yaffe zinaasaliwangawo ng'abataka batudde ne Ssaabataka. Ekyokulabirako kye musinga okumanya ekikyasinze okubeera ekyokumpi be Bazungu okujja wano. Abazungu bwe baali bajja wano Muteesa yatula naki n'abataka ne bakkiriziganya nti bayite ki Abazungu. Yatula naki era n'ebbaluwa ekyogera bulungi tukkiriziganyiza naki n'abataka. So ensonga enkulu ez'enkizo wano mu Buganda nga tuzikkaanyirwako wakati wa Ssaabataka n'abaki n'abataka. Nti abataka ababuuka essanga banaalabanga Ssaabataka oba Kabaka waffe nga tebakugirwa. Abataka balimu emitendera egyo. Ne waliwo abataka betugamba nti bano baabuuka ki essanga. Abo twakkiriziganya ne Kintu Kabaka waffe nti abo banaamulabanga nga tebakoze eki tebakugiddwa. Ate n'abataka abataabuuka ssanga nabo banaabeeranga n'abakiise baabwe abanaabasobozesanga okutuuka wa mu lubiri okulaba Kabaka waffe. Ebintu ebyo ebitaano n'ebirala bingi nnyo mwe mutambulira ennono yaffe eya Buganda. Ebyo waggulu Kabaka waffe agabana n'abataka obuyinza
obw'okukulembera Obuganda. Omuntu yenna agezaako okutaataganya enteekateeka eyo abeera yeerabidde oba nga tategeera nnono yaffe oba nga agezaako okusesetula omusingi Buganda kwe yakolerwa ennono. Nti obuyinza n'obuvunaanyizibwa bw'abataka mu ggwanga lyaffe Buganda buddirira bwa Ssaabataka Kabaka. Kuba kuwisibwa kwa maanyi omuzzukulu yenna mu Buganda okweyisa mu mbeera egezaako okutyoboola obuyinza oba obuvunaanyizibwa bw'abataka era kubeera kukontana kw'amaanyi n'ennono yaffe. Abataka be bavunaanyizibwa ku kukuuma n'okulungamya ennono yaffe wano mu Buganda. Ekyo kiri mu nnono mu ndagaano gye twakola n'ekintu. Abafuzi b'amatwale bwe baayagala okufuga Buganda baakikola mu bugenderevu okunafuya Kabaka n'abataka. Abaami abakkiriza okulya mu ggwanga lyaffe olukwe era abaalowooza nti baali bafuuse b'amaanyi okusinga Kabaka n'abataka. Mulembe gwonna mu byafaayo bya Buganda abataka lwe baali bajeemedde Kabaka yadde okumulyamu olukwe. Ebyokulabirako bingi, tulina ekyokulabirako mu ndagaano y'olwenda. Abataka abamu n'endagaano y'olwenda baagaana okugikkiriza n'okugisinga bagamba tebasobola kuyingira mu ndagaano eyo nga Kabaka waabwe takola ki? Taliiwo. Awo we waali omugano ogwali gusinga omunene eyali alowooza nti byali byakufuna awo yali alina okuyingiriramu, naye abataka baagamba nedda, tetuyinza kulya mu Kabaka waffe buki? Lukwe. Ate n'embeera ya Buganda gye yalimu wakati wa 66 ne 1993 obwakabaka nga tebuliiwo, abataka be baaliwo nga lwe lukoba Buganda kwekoze eki? Kwekwatidde. Ate n'ekisembayo juzi luno nga otuzza obwakabaka nga bukomawo, abataka be bawooma omutwe mu kukomyawo bwaki? Obwakabaka. Ne leero tuddamu okukakasa bazzukulu baffe bonna gye bali nti kikafuuwe ffe abataka okwawukana ne Kabaka, Ssaabasajja Kabaka waffe. Era tukiddamu nti omuntu yenna agezaako okulaga embeera bw'etyo eri abantu baffe aba awubisiddwa oba aba alina ekigendererwa ekikye oba sinakiini nga Buganda gyakola ki? Gyatayagaliza. Tukubiriza bazzukulu baffe bonna gye bali naddala abo abakozesa emikutu emigattabantu oba gye muyita social media okuluubirira okuwa obubaka obugatta abantu baffe n'okwewala okutyoboola ekitiibwa ky'abaweereza b'Obwakabaka, ekitiibwa ky'abataka n'ekitiibwa kya Ssaabataka Kabaka waffe. Tutegeeza Obuganda nti ffe abataka tugenda kukola kyonna ekisoboka okuzza Buganda ku buwangwa obulombolombo n'ennono byabwo nga bwe twabikkaanyaako emagonga mu busujju wakati w'abataka ne Ssaabataka Kintu. Kusinziira ku ebyo byonna bye muwulidde ne bye mulabye, ekisooka twagala okubeebaza okuba nti mukkiriza okutambula n'abataka, ate twagala okubasaba n'okubategeeza nti enteekateeka zino nga bwe muziraba zitandise. Mwe bannamawulire leero weemuli, enteekateeka muno muzogerere bulungi. Kye mutategedde mukomewo mukole ki? Mutubuuze era tujja kubannyonnyola nga bwe tubannyonnyodde olwaleero tusobole okugenda mu maaso. Ffenna ekigendererwa ffe ng'abataka ekigendererwa kyaffe kunyweza mutaka, naye omutaka bw'anywera ne Namulondo eba ekoze eki? Eba enywedde. Namulondo bw'enywera ne Buganda eba ekoze eki? Enywedde. Tetulina kigendererwa kirala. Oyo agamba nti bayinza okuba balina ekigendererwa ekirala abeera awubusiddwa. Ekigendererwa kyaffe kyansi yaffe biki? Buganda. Kubanga Buganda tetuyinza kugivaamu n'omulundi n'ogumu, tetuyinza kugivaamu. Buganda ebadde mu butyabaga bungi nnyo, 666 n'obulala bwonna. Abantu abalala bonna bwe bagenda ne bawaŋŋanguka, abataka bakola ki? Basigala wano. So ffe tetulina gye tukola ki? Gye tulaga. Ensi yaffe tugirumirirwa nnyo kubanga ffe tetulina walala gye tuyinza kulaga. Wano weewaffe era weewaki? Weewaffe. Nolwekyo kye tugezaako okukola tuba twagala ensi yaffe ekole ki? Eyimuke era egende mu maaso. Mwebale nnyo okujja. Bannamawulire muyinza okubuuzayo ebibuuzo bye tusobola okuddamu, bye tasobola kuddamu bijja kuba tebitulemye naye tujja kuba tetusobodde kubiddamu.
wanji kabaka gyali ekyo twakimanya Ssaabasajja kabaka ali luddawa Namibia era tumanyi nti essaawa yonna Ssaabasajja kabaka ajja kulabika eri Obuganda naye tulina okwebuuza kungi tetwagala kubagamba kintu nga tetukwataganye na buli akwatibwako ensonga eno nga bwe tubayisa olwaleero tujja kubayita n'omulundi omulala si wala okuva kakati mubeere bagumiikiriza katono tujja kubayita twabuulira olugendo lwe Namibia nga bwe lwakola ki bwe lwafaanana. Nze Issa Kigongo nkola ne Channel 44 Radio Bilal gye mwavudde ebiriyo biraga nti gwe mwagenda okutusakira amawulire gyali bamugoba bamugamba waayi tuviire eddayo ewammwe kino kitegeeza ekyo sikimanyiiko ani ayinza okugoba Ssaabasajja kabaka tekisoboka tekisoboka bwe kibaayo yinza kubeera nsonga ndala ffe nga abataka abaali e Namibia twamanya nti Ssaabasajja kabaka e Namibia akola ki gyali wabaawo embeera efaana bwetyo osanga ebaddewo nga tumaze okuvaayo. Jjajja nze muzukulu wa Gabunga Moses Wamala nkola na Uganda eye ebuzo binza kubeera nga bibiri ekisooka waliwo okusika omuguwa okuliwo kwe tulaba Jjajja Kizito Mutumba Namwama ye Ssaabawandiisi oba yamukubiriza w'olukiiko olw'abataka enfunda eziwera azze ayogera ng'alaga nti mwe baakubiriza nti ate temuli kimu atugamba ebya Namibia ffe tetwakkaanyiza era tebiri ku interest zaffe ku lugendo lwammwe olw'e Namibia administration y'Emmengo ekulemberwa Katikkiro era ng'eraga olugendo lwammwe olw'okugenda e Namibia nti temwafuna lukusa era temwagoberera protocol ekibuzo kya kubiri n'ekirala ekyokusatu ku kya Ssaabasajja Kabaka okugobebwa e Namibia mu kutu gw'amawulire oba state media ey'e Namibia NBC yafulumizza amawulire ng'eraga yadda nti Ssaabasajja Kabaka visa ye yalina okumala ennaku 9 ezaweddeko yayingira Namibia April 14 2024 kyensuubira bajjajja abataka mwe bajjajjaffe muba muteekeddwa okumanya information okusinga ffe abazzukulu naye eno state media ey'e Namibia ekitegeeza trust oba okugikiririzaamu kunene nnyo ffe nga bannamawulire ng'ate eno ku butaka tulina okukkiriza mu mmwe ne bajjajja abataka b'obusolya waliwo okutya ku bigenda mu maaso bajjajja mulina okutya ku bigenda mu maaso kuba bwe mwakomawo ku kisaawe Entebbe bwe mwagenda si bwe mwakomawo mwakomawo nga onansonyiwa okukyogera mwekweka bwekwesi mu byamangu okwawukanako ku kugenda kwammwe mu addressinga media ne mututegeeza era ekibatutte naye okukomawo olwaleero sijja kulimba amawulire kyetusuubira betuweereza audience eyagala kuwulira kiki ekyali bwe mubagamba nti ate tujja kudda amazima agali nti jjajja abantu baagala okumanya kiki ekyagenda mu maaso e Namibia ndowooza press conference ejjewo ebitakwatagana ffe byetulaba mawulire okusika omuguwa abakubiriza yogera birala administration y'Emmengo yogera birala ndowooza tukozese omukisa guno abazzukulu tubabulire n'ensi yonna sijja kwogerera muntu n'omu kyekisooka naye ekiteeso eky'olukiiko lw'abataka abataka okugenda e Namibia kyayita mu lukiiko lwaki lw'abataka kiwandiike ne miniti osobola okugifuna ekyo tekiriiko kubuuza abataka bayinza okuba tebagoberera mitendera naye twali tulina eddembe ery'okutambula era twatambula era netukola ki netutuuka twakomawo ku kisaawe nga twakomawo nga bwe twagenda kwali kusalawo kwaffe omanyi ffe tulina omuntu afaanana bw'ati eyeerumyalumya abantu sijja kugamba nti nno nti twerumaaluma naye buli omu alina obuvunaanyizibwa obubwe mbasomedde wano ekiwandiiko gyensonga lwaki mbasomedde ekiwandiiko kino ekyennono ya Buganda buli omu alina obuvunaanyizibwa ki obubwe abataka twatuukiriza buvunaanyizibwa bwaffe obutukwatako eryani Ssaabasajja Kabaka naye si lwakuba nti twerumaaluma ne gundi oba twerumaaluma noono nedda
ekyo si bwe kyali era basajja buli muntu bumukwatako era nga lwaki batambula bagende bamanye kiki ekikola ki ekigenda mu maaso kyesijja kweyatulako mwe kyemwogerako ekiri e Namibia nze nga mmaze okukola ki okuvaayo ekyo sinza kyeyatulako bwe kifaanana mu mateeka visa bweggwako omuntu asaba endala bwe batakimuwa de kumuwa visa ndala toyanziza nnyo ssebo byange nno biyinza okuba kale nze mugero Vincent Katayira w'Okaboozi ku bbiri ekibuuzo kyange kigendagenda eri mmwe abataka mwebale kutambula kutuuka Namibia newankubadde temwatuuka kubanga twawulirako ko poliisi yabakwatira mukubo ne bagamba temweyongerayo newankubadde otunyonyodde n'otugamba nti Ssaabasajja Kabaka gyali naye temwamulabako physically ne mumubuuzaako nti munange obulamu buli butya n'abaddamu mwamulaba kitegeeza jjajja awamba muba mutulimbye nti Ssaabasajja Kabaka gyali etukiveeko ojja kinyonyola ensonga ey'okubiri bateekateeka okujjukira amatikkiro age mwe nga abataka muli sayidi ki singa Ssaabasajja Kabaka n'abatannaba kudda mu ggwanga ng'amatikkiro age gagenda mu maaso mwe abataka ki kyemuteekateeka kyemugenda okutubulya ffe abazzukulu kutugenda okutambulira toyinza kuteeka kabaka ku nninga bw'otyo nti takoze eki tabaddewo naye kyetumanyi kati tujjukira matikkira tetugenda kutikkira kabaka singa kubadde kutikkira kabaka yandibadde ensonga y'amaanyi nnyo kuba toyinza kutikkira atakola ki ataliiwo naye kati tujjukira ki matikkira tusobola okugajjukira katono nnyo jjajja nsonyiwa kuba kabaka wange mwagala naye ekikulu ekiriwo abantu batesitese n'ennyimba ezigamba nti twagala kutunnyonnyola bingi twagala kabaka waffe mmwe bataka betutunuulidde simanyi abazzukulu we mugenda bannyonnyola kintu ekyo ng'oluyimba lwo lutandise kuba twalabakuuko nga baggulawo emipiira gy'amasaza ng'abantu abatuuze abataka abazzukulu bagamba twagala kabaka era ze nnyimba ezitambula ennyimba sinaziwulirako naye ennyimba gyeziri tugenda kukwatagana ne bannaffe bwe tuddukanya ensonga eno kuba gye bali twogerezeganye nabo ti abazzukulu baleeta ennyimba ezifaana bwe ziti bannange tugenda kukola tutya ndowooza amatikkira gagenda tukira tujja kuba tubannyonnyodde ekisoboka kitegeeza nti bwe tuba Ssaabasajja tetwamulaba tetwasobola kumanya ku mbeera ya bulamu bwe twagimanya kubanga e Namibia waliyo bangi be twayogerezeganya nabo era ne batukakasa nti newankubadde tusobola kulaba Ssaabasajja naye Ssaabasajja ali mu mbeera emusobozesa okubeerawo ng'omuntu ali mu mbeera nnungi era atereera ensonga ezatwala abataka zaalimu okulaba Ssaabasajja Kabaka naye si kyekyo kyokka zaalimu n'ebintu ebirala bingi mwalimu n'okukakasa mmwe abaali babuusabuusa nti Ssaabasajja Kabaka ali Namibia ekyo tusobola okukibabuulira nti akola ki ekyo twakituuka mwalimu okumanya Ssaabasajja ddala bw'aba ali Namibia ali luddawa ekyo twakimanya era kumpi twakikola ki lwattamu weebanga ffe tugambe yabumbye 53 kati pulezidenti ate gyava okutuwa 500 atuwaako n'ez'okulya atuwaako zaaki ezikubisayo emirundi 10 ekyo kirabira ddala nti tekiriiyo nga bwe kityo bwe kifaanana naye pulezidenti muzzukulu waffe simanyi oba mukimanyi omwo mu Bulanga omwo mu mwaka gwe sitajjukira bulungi omutaka Katongole mwe yamuweera n'omutuba mu kika ky'ente pulezidenti waaki wa mutuba bwe njogera ku bazzukulu naye mba mukoze eki twagenda wa muzzukulu twagenda wa muzzukulu ekyo tekiriiko na muntu ayinza kibuusabuusa pulezidenti omutuba ffe twagukola ki ffe twagumuwa awo mu Bulange n'ebifaananyi bikyasobola okukola ki okuvaayo ekyokubiri okugenda kwaffe wa pulezidenti kwali tekukwatagana nagenda wa kabaka twali tuli ku nsonga ndala zetwatandika ne pulezidenti zetwakolagana naye ng'ez'ekizimbe kino era ze zaatutwalayo bwe tuba twayogera ku nsonga endala
tusobola okuba twazoogerako naye kyatutwalayo tekyali nsonga yaki ya lugendo nedda nakatono ate era yatuwa sente zigenda ku lugendo ne president yabadde clear ffenna bwe tuba twafunye eddoboozi lye ffenna abataka abajjajja n'abalala bonna ffenna president yabadde ayogera kuswaza Uganda bweru tukitwale ng'ekikulu president yenga bwe yakirabye nti Uganda ebweru wa Uganda ekola ki erina okuswala kwekoze eki kwetuuseeko tukitwale ffenna ng'ekikulu tekikwata ku bataka ffekka kikwata ku buli muntu avunanyizibwa ku nsonga ya Ssaabasajja Kabaka naye nga kasita mwakifunye bulungi kuba madde mutugamba ti president yatuwa sente za president zetuliko nedda era tunaabayita wano nga tumaliriza olugendo lw'e Namibia nga tumaliriza tujja kusooka kwebaza bazzukulu baffe bannammwe abatukwatirako mu lugendo luno bassekinnoomu n'abalala abangi abatukwatirako mu lugendo luno okulaba nti twatambula ne tugenda gye bali era bangi abaali n'abataka mu nsonga eno jjajja nga president yaba okugenda president bwe yayogerako ne mama Naabagereka mwogerezeganye naye ku by'okugenda e Namibia okubawa olukusa twagala okumanya lwaki Naabagereka bwe yaba syndicate eyo twagala okutangazibwa ekyo si kya nnono mwe tutambulira omutaka okugenda okwebuuza kwani ku Naabagereka oyandituwadde amagezi yenna ne yandibadde agatuwadde bw'atyo tetwandikikoze kubanga ekkubo erituuke wa Kabaka tulikola ki tulimanyi si kya nnono omuntu ogamba bw'atyo nga bwe kyali era tekibeerangayo ne mu nnono ya Buganda tekikola ki tekirimu okitegedde muzzukulu Nabaggala okitegedde si kya nnono ekyo era neyandituwadde amagezi okukikola twandimugambye nti ekyo kyotuwabulamu si kyaki si kya nnono jjajja tubasirikidde ebyamajjajja wadde babatambuza nga babunzabunza naye ng'atubunzabunza ali mu bukulembeze jjajja ate nga tumanyi nti mmwe empagi ezifuga tulakonda obwakabaka bwa Buganda buswadde butya oli bwasindika kabaka wa Buganda e Namibia ne baganda bamutadde mu kkomera ly'abalalu nga tagwako ddalu jjajja abantu abali eyo nga ffe abaana abazzukulu be mutwala abantu bakaaba amaziga era bawuliza ddoboozi lyammwe era balinze high command yammwe kiki mwogera jjajja bw'ovaawo bwe mwagenda jjajja sooka olinde batonna bagenda mu maaso tubagambye tugenda babuulira okay jjajja ekyo kimu naye ekyokubiri njagala okukakasa abantu bano ndi Ssaabasajja tabeerangako mu kkomera tabeerangayo ekyo nakyo twakikakasa gyali si kkomera kati okuswaza Obuganda jjajja obulala obuzeewo bugamba nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda afuga ensi ennamba ejjudde ennyanja n'emigga the pearl of Africa yakubeddwa mu nsi waliwo abantu abatudde waliwo tumanyi nti abataka waliwo ow'ennyumba waliwo ow'essiga waliwo ow'omutuba paka Kabaka tukimanyi nti bajjajjaffe mwemunyira obuyinza bwa Buganda ebintu ebikolebwa obumengawo waggulu okusolooza sente embuzi zebaleeta endiga zebaleeta emikolo egikolebwa bajjajjaffe emikolo egyo mugimanyi sente ezisoloozebwa emmengo zonna nga zitwalibwa omuntu omu fe Abaganda batandiza tusiba emundu zibadde zimunoonya lwakuba twogedde Kabaka twogedde ku bataka emundu nezinoonya ono batunoonya luwendaga mu nnyumba sikyebaka ndaba ninganga mulalu jjajja bankubite okubiza essimu mbaleka tuloonya tutemula asindika abasirikale atemule Abaganda alina emmundu agatutulugunya Obuganda babuwamba jjajja bawamba Obuganda jjajja babuwamba kuba twagala kulumba muduumira tulumbe tubajjayo bagende tumugjayo mayiga eyawamba Obuganda yabuwamba nammwe temutaladde mukyokwogerera ebyama kati jjajja mutugambye kambeere mukakamu mutugambe gundi Katikkiro eyaliko yali Katikkiro Kavuma yagamba ku Muteesa bwe twagenda bwe twakomawo namwe mwatulira Obuganda nti bwe mwagenda bwe mwakobo baali Muteesa bamutta Abangereza mwatulira Obuganda Samuel Chairman yogera tamutya jjajja
jajja Musooke mulinde bazzukulu. kanjogere kamereko ne wansi jajja jajja ndi wansi katumalirize fe abagwanga mujje tuveewo ekisooka mubeere bakakkamu ennono yaffe ya Buganda etulagira okubeera abakakkamu kyensooka okwagala mubeere mwenna bazzukulu baffe mubeere baki naye mubeere bagumu munywerera ku nsonga gye mukola ki gye muliko naye mubeere baki bakakkamu kikulu nnyo kubanga omulala ate atulaba mu ngeri eyo afuna okutya n'agamba abantu bano bakola ki bafaanana batya n'olwekyo mubeere bakakkamu buli we muli naye ensonga gye muliko mugikole ki mugibeereko mugiremereko kubanga abalala obutali bukakkamu oyinza okuba toli mukakkamu kuba olina obulumi bwoggwe ng'obubwo naye ate ng'abalala tebajja kusobola kutegeera ekyo bategeera kiki bategeera kirala olwekyo kikulu nnyo katumaliriza ffe katumalirize bwe tuti niwe okuba nti ebyengeyenge bizze kola kyonna kye tusobola ffe tuli mabega wammwe tetusobola kukkiriza Ssaabasajja kuba nti tetusobola mutwala mu ddwaliro lya mulembe lisingayo mu nsi yonna tuyina ssente tujja kuzisonda jjajja tuli mabega wammwe Ssaabasajja Kabaka ayinza ty okuba ali Namibia ensi eyo kyabwetyo twabalabye abataka mutuyambe bannange mutuyambe mutuwoye mutuyambe tetuyinza kukkiriza Kabaka waffe kubeera mu bwambe bwatyo jjajja twakuwandikira dde kiwandiki kino wakiraba dda kyakutuukako jjajja mmwe mutuukirya Kabaka Katikiro Mayiga wa kubiri abataka mwe mutuukirya Kabaka namba 1 muyimirire ku maguru gammwe temutya fe tuli bazzukulu tuli beetegefu jjajja kati kankubuleko ekisembayo ng'ava ku muzindaalo kuno jjajja Ssaabasajja Kabaka tayinza kubeera Namibia amalwaliro gali mu Germany gali mu Italy gali mu Suna gasobola mujjanjaba mutuwe ennamba kwe tuteeka ssente tusondere jjajja Ssaabasajja Kabaka tumutaasa okuva ku musalaba gwa Mayiga webale nnyo webali ettaka bakakkamu ng'ennono yaffe bwekola ki bweragira ne bajjajja okuyimuka okuva wano ne bagenda Namibia nga bwe mwalaba kwali kumalirira kwali kukola ki kumalirira n'olwekyo tubasuubiza tujja kwogera n'abantu bonna bwe tukwatagana nabo mu Buganda okola ensonga tuzitereeza jjajja nsaba tuweeyo ebibuuzo bibiri byobyowa byoboowa ina kuwa ebibuuzo bibiri byokka mukkirize wono omutaka nze Disani Kyeswa nkola ne Dream TV wamu ne Impact FM jjajja tulabye abazzukulu ba Buganda nga bakaabirira mmwe ebbanga libadde ddene nnyo nga tulinda ansa okuva mu mmwe kubikwata ku Ssaabasajja Kabaka naye eva tuba surprised naffe nga nammwe temumanyi bikwata ku Ssaabasajja Kabaka otusomedde obuvunaanyizibwa bwammwe obwatuukibwako nga muli eno twagala kumanya mukyayina omwaganya mwe mutuukiriza obuvunaanyizibwa bwammwe oba nammwe mulinga ffe ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka tetuyinza kubeera nga mmwe tisobola kubeera nga mmwe nze nababulidde ki kyetukola ki kye tuli naye mmwe kyemuliko mwagala we mwagala okuwulirira ekintu we tuba tukibabuulirira muli batuufu naye nze nabagambye nti bajjajja bano ate balina okulungamizibwa okubasukka mmwe mubawe mwakadde bajja babuulira bannange mukkirize tuwe mbuuzi ndi muzzukulu wa Buganda oli muzzukulu waani ndi muzzukulu wa Misera Sempalu Bwama oli muzzukulu wa Lusimbi genda maaso nyini nsiko na nyini lulyo olw'ensolo sebo jjajja okusookera ddala mbeebaza okuba nti mwatindiga mu mbeera gye mwatambuliramu ne mugende Namibia abasinga obungi njagala mbategeeze nti ekyo bajjajja kye baagendako mwandibadde obwongo n'amaaso mubeera mubigudde okutegeera nti olaba tebaasobola kutuuka ku Ssaabasajja Kabaka kitegeeza Obuganda buwambe kuba mu nsi wano ffe tulina embeera gye tumanyi nti awatali Ssaabasajja namba 2 e Buganda baba bataka kati omutaka bw'oba tosobodde mukkiriza genda kusisinkana mukama we olwani abagenda okusisinkana Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nga namba 2 bamulemesezza ekyo kye kinsanyusiza okuba nti bajjajja
ekyo kyokka kye baakola okutuuka baatulaga nti ekiri eri kibi naye n'Obuganda wano buki buwambe ekyo tetujja kitiiririra. Nze ndi muzzukulu wa Buganda naye bajjajja ffe tulina enjogera egamba bweti nti oli bw'aba teyatya aba yalya, bw'aba teyatya aba yakola ki? Naye bajjajja sisobola kibateekako nti mwalya naye mwatiddemu. Mwe temwalya naye mwakoze eki? Naye nga bwe muli bajjajjaffe be twekakasa nti ye mmwe Abaganda mbagambe nti Namibia mwagenda baabalemesa okulaba Ssaabasajja naye temwalya, naye oda oba byonna ebyakolebwa byava eno e Buganda okulaba nga babalemesa. Sijja kwogera bingi bajjajja mbeere bagumu naye ng'Abaganda mbabuulidde nti Obuganda ne Ssaabasajja biwambe. Neyanza neyanzeege ku nsonga ya Ssaabasajja Kabaka teri mutaka ayinza kulya, tasobola. Ekyo tekiriiyo. Tubabuulidde nga temunaba natubuuza tewabeerangawo lunaku n'olumu bataka lwe baali bawukanye n'ani ne kabaka waabwe, tetubeerangawo. Tubawadde n'ebyokulabirako bingi bye muyinza okujjukira mu bbanga lino. N'olwekyo tubeebazizza, mwebale nnyo, mwebale ddala okujja. Guno si gwe gusoose ate si gwe gukoze eki, si gwe gusembyeyo. Ensonga zikyali nnyingi, waliwo ne ze mugamba esigadde mu ddiiro. Tujja kudda tubabuulire, mubeere bagumiikiriza. Abataka beetegefu okubannyonnyola n'okubabuulira ensonga bwe zitambula. Wangi ogamba ki? Tewali kyakyuka naye bw'oba owulidde kino kyensomye wano kale naawe osobola okwejjiramu ekituufu. Mwebale nnyo bassebo, mwebalire ddala. Katonda omulungi ow'eki otubunduguleko emikisa gyo era baffe omukome. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe.